zuukuka n'ensonga ewagiddwa Green Top School Pre-Primary and Primary Maye Nanziga Library ne computer weebiri security gulugulu abaana balya bulungi basula bulungi n'emmotoka ezitambuza abayizi weeziri. Ika ziri tano ezaketa ku ssaawa esatu ez'enkya ya leero nkwaniriza ku BBS Terefayina yaffe ennaku z'omwezi ziri 17 tuli mu mwezi gwa kusatu omwaka 2025 era gy'osinzira okulaba Terefayina yaffe olunaku olw'eggulo embeera yakyuseemuko twalabyeko kakuba nga kagenda mu maaso okuba mu bitundu eby'enjawulo wano mu Buganda naye era ndowooza kalina kikalanga enteekateeka egenda mu maaso n'okukola eyinza okubeera nga nkulu nnyo gye tuli mu bitundu byaffe eby'enjawulo. Pulogulaamu zuuka n'ensonga olunaku olwaleero enkwewe bwazibidde wamu n'eggwanga erya South Africa embeera kati etandise okubeera enzibu ennyo. Abajjukira obulungi kubadde bigenda mu maaso gye buvuddeko yali Donald Trump ne musajja we Elon Musk n'abalala nga bagenda mu maaso okwogera ku ggwanga erya South Africa nga bwe lisosola ennyo era nga bagamba nti bagenda bayisaamu amaaso abagwira naddala abazungu nga bagamba nti abantu abo baagala kubabbako ttaka lyabwe nga bateekawo etteeka eppya. Kati ebivuddeyo abasajja bano Abamerica kwe kugamba ambasada wa South Africa eri mu America nti bisibe oddeyo wammwe kubanga kirabika engeri gy'ogenda maaso n'okweyisaamu ate ya busosoze bonga bagamba nti bagenda kukikola. Kakati South Africa egambye tetugenda kukkiriza mbeera eyo yakutuyisaamu maaso na kulowooza nti mwe muli banjawulo nnyo mugenda bye mugenda n'okukola era mujja kimanya nti gye buvuddeko eggwanga erya South Africa lyerimu kwaga gabadde gavayo ennyo okuvumirira eggwanga erya Israeli nga babategeeza nti mwe bye mugenda maaso n'okukola nga mulumba Gaza si birungi. Yo America egamba nti buli oyo yenna agenda maaso n'okubeera nti obaolyawo agenda maaso n'okuba nti tayagaliza ggwanga lya Israeli temwagala kati nga bakoze akabadi bo nga basuubira nti obaolyawo bwe banaavumirira eggwanga lino abantu bayinza okubakkiririzaamu n'enarrative erabika eganye nabo bagambye obwogoba waffe nammwe wamu tujja mugoba tetulina nnyo mbeera yakwagala kutumanyiira na kulowooza nti mwe mwagala naffe bwe tugenda okuba nga tugenderako kati eggwanga erya South Africa n'eggwanga erya America. Ebigambo byabwe biraza okubeera nga tebiwooma tebalima kambugu. Weewaawo nno nga munywanyi wa Donald Trump Elon Musk ate naye yakulira eri mu ggwanga erya South Africa naye bo bagambye nti totunyumiza tetujja genda maaso nakukkiriza okutuyisa mu maaso na kulowooza nti mujja genda maaso n'okusaba mwe kye mwagala nga kyekigenda maaso mu mbeera eyo. Kakati bwe mugoba waffe n'owamwe tetumwetaaga bwe mwagende maaso n'okukola enteekateeka ze nga bwazagala. Embeera bwetyo bweri mawanga ago wakati w'eggwanga erya South Africa n'eggwanga erya America. Wano waffe mu ggwanga lya Uganda twagenda okuva mu wiiki embeera yalimu ensonga zaali nnyingi omwali n'okulonda okwekawempe